Ebonies ne Aromatic Entertainment. We are premiering a new play on the 24th and 25th and 26th of October. Wano mu Makaga Fe Theatre La Bonita. Era wano kupano ninawo ba members ba Ebonies, neighbor members by Aromatic Entertainment. Before we go any further, and kuba introducing it, baja ko introducing it, then ate tuloke tugende maaso. Nja kutandika with my immediate mukulu nange wano andi wano ku Lusege. Amanya Bantalwa Ahmed, Okubama Aromatic Entertainment. Kakatika ndabe kamalesa idene gweko sebo nyab. Thank you so much for joining omukyalo oyo anekedde mu galubindi. Amanya gange nze Fauzia Nakifanika okuva mu Ebo-Aroma wano nsiroga wa Ebonies leero twamaze okwegatta okuva n'olwaliro mpaka nga tumaze okuzanya Ebo-Aroma paka last. Next abadde yebasa amanya gange bampita Evelyn Namlondo okuva mu Aromatic okuva mu Ebonies. Twegase Dr. Godon kuva mu Ebonies. Okay. Tuli wano okutegeeza abantu nti Ebonies ne Aromatic Entertainment tukoze collaboration ne tujja n'omuzannyo ne show gye tuyise Ebo-Aroma mu Kibatu. Show yamaanyi ddala banga bw'olaba Ebonies ate n'olaba ne Aromatic. Ebonies babaddewo bastandize the test of time. Babaddewo for a long time with that experience. Aromatic Entertainment babaddewo, it might have been a shorter time, but a time ebadde ina impact eyamaanyi nnyo mu society. So bwe twegatta oyinza okuimagininga ki ekiyinza okuvaamu. Bwe nga brains zaffe zigetinze together. So ekyo kye tugenda okulaga abantu. Tukoze show eyewuunyisa, esanyusa, eyigiriza, byonna tubitabudde mulimu nga tufumba. Ebirungo ebyo byonna tubitaddemu nga tufumba mu Ebo-Aroma Kibatu. Tujja kubeera no ku Theatre La Bonita. Nandyagadde okusooka tufune QA from you people, session eya QA, question and answer, then tulyoke tugenda ate mu maaso tulyoke tulabe bwe tunatambula. Naye nga tubaniriza once again, twebaza mwenna aba press kubanga nammwe mukola kinene nnyo okutulaga out there, okubuulira abantu ki kye tulina. So n'olwekyo we respect you a lot era tusanyuse nnyo. We don't take it for granted okuba nti muzze wano okuwulira ki kye tulina, ki kye twagala okuwa abantu baffe, bafans baffe. Sandyagadde kukubonoonera kubanga ebisinga mujja kubiraba byokka mu gundi, naye ekibatu ndowooza ekibatu okimanyi ekibatu kyo era okimanyi nga waliwo ekirala.
kati jangu olabe Kibatu kye olaba nga waliwo bingi jangu ojja otegeera ekibatu ki kino kye tutegeeza ekigenda okulaba bwe biba bingi ojja kumanya kye tutegeeza ajerondereko twagala okumanya mukama wange ku nkolagana yammwe eno nalwaki ku mulundi guno mwasazeewo okwegana saba otuweeyo etubuuzo ebikuba mulayini za kusaba ekisindikira omukyalo oyo zakyetegekedde nayogereko Thank you so much. Twasazeewo okukola joint casting kyetusuubira nti tubadde tugyetaaga nga Aromatic Entertainment ate n'abawagizi baffe nga bagyetaaga. Nsuubira kiba kyanjawulo nnyo okulaba ku Aromatic Entertainment nga yeegasse ne Ebonies. Ffenna ekintu kino kye tukola mukimanyi bulungi nti tukimanyi era kyetutegeera ffe tetutegeerayo kirala kyonna ne bw'otuzuukusa ku ssaawa 10 ez'ekiro n'ogamba tandika okwakitinga ffe kyetukola kitegeera era na buli atutegeeredde mu nsonga eno yakubasomesa yakubasanyusa yakubayigiriza kakale ffe bwe twatuula eyo nga Aromatic ne tugamba tukoze joint casting nyingi twakolako ne bannaffe abaffe talent ne tukolako ne Beyond Borders ne tukolako ne abakayingira Dramators ne tulaba nga wakyaliyo empologoma ennene ddala gye tusigalidde okukola nayo nga Ebonies tubatuukirira ne tubasaba ne bakkiriza era kyekibatu kino kye mugenda okulaba ennaku z'omwezi nga 24, 25 ne 26 ku mitwalo 3 n'emitwalo 5 jangu okirabe ate muli bangi ndooza beebuuza ekyo n'olwekyo mujje bangi mujje mufune wansebo waliwo ekibuuzo kyonna any question temulinayo kyemubuuzaana eno kiri about webali babanakiboneka mwami luba wano ni wano egyo engeza bulijjo after here teziyinza kubulawo tusooke tumale jeno wano eno titikisangibwawa hani yakirowoozezaako mukole ekibatu yoweri yangina kusimula yenyabo enkolagana eno wakati wa Aromatic ne Ebonies egenda kumala bbanga ki twakisanyiseko essaawa zino nti naye nga tusuubira nti buli mwaka kigenda kubeerangawo buli mwaka teekeddwa okubangayo nesho ne Ebonies oyondoza tetusaana kuddamu kibuuzo kibulanga muteesa oyo asigale n'ekitooso kye yesibuula atusaase asigale nakyo nyonyweko tiketi zisangibwawa ngazetemeka okay tickets zisangibwa wano ku booking office zatandise dda okutundibwa weziri wano emitwalo 3 n'emitwalo 5 VIP ne tables ziri million 2 tables weziri million 2 ate dadi n'ekirala kyeweerabidde ekyenjawulo olwaleero kuliko red carpet y'abafaani si yaffe ba artist red carpet y'abafaani etandika saa 11 towakana babategekedde ne cocktail bafaane bakeere bajje banyumirwe banywe cocktail ne spectrum wajja baayo dina yes leero byebyenjawulo bye twategekedde bafaani naye ku ssente ze mu spectrum naye nga cocktail yo bagenda gibategekera bakama baffe bana babiri egenda baweeri
ne red carpet dina yokusasulira dina yo yakusasula yes naye abantu bakeere tickets zigwawo lwabwoma emiryango 8 gijaba migule bakeere mukolo eno Ebo-Aroma not Ebo-Aroma and family abagalwa naye bajja gula ticket bajja bayo modis balina okugula buuza tukubalule buuza obalule abazina bagalwa baabwe ati nyabo nga bazze kuzannya nga bazze kukola kyabaaga abaagalwa babeera waka mu gye tubakuumira wantuli ku mulimu nekirala tategedde red carpet leero si yaffe ba artist yammwe bafaani bagikoledde mu abagalwa bajja mwagalwawo gwe baliko agenda kusasula era mwali mu show yasasudde dda ticket basasudde da tickets wampa bameka bali tulina information gye twagala ocommunicating eri abantu but omuzannyo tegulimu bantu bataano bokka gulimu bangi nnyo abazannyi ba Aromatic mulimu abazannyi n'aba Ebonies bangi be mujja okulaba n'abato kubanga kidipendinga ku cast engeri gy'oba ogikozeemu so mujja kubalaba nabo bajja kubeeramu dadi ne basponsors baffe ani yamuwandiise kuba tukimanyi bulungi mwami lwo wamuwandiisi ne Ebonies erina omuwandiisi waayo kati nga bwe twabagambye it's a collaboration whereby we all sat together okukola ekintu kimu ekigenda okutugatta so twatudde wamu ne tuwandiika ekintu kimu era kyetugenda okubalaga so brains zonna ez'aba Aromatic brains ez'aba Ebonies ze mugenda okulaba mu production yaffe nga zeegasse wamu ze mugenda okulaba mu production yaffe gye tugenda okubalaga olunaku tekiriiwoko n'akamu n'akatono kubanga bali abataasoma ekyo ebyo bitera okubeera mu bantu nga bakalaba kibayita sente naye kati tuwangalidde mu sente obulamu bwaffe era mwe tuli tuzikuliddemu kyekiba kitufayanya tewali kitukaayana tetusuubirawo madamu okay pozi twanjagadde okwogera ku ba sponsors baffe twagala okwebaza ba sponsors baffe babadde mu abatuyambye okulaba nti production eno tugiputinga together Bataya Express Uganda batukoze bulungi nnyo best tire shop the Bataya Express, it's the best tire shop in Kampala. They have got all the tire solutions then Trina ABC and so on. It is a family play, so no Rachel nkowola abantu bonna bajje with their families n'abaana bajje balabe. It's a friendly, family friendly show. Mwami lwo atumanyi ng'omusajja amanyi nnyo muhabbati suubire nti munena bino binaabaamu kubanga kituuka mu ky'omuhabbati musajja wa kabi nnyo naye mwenna mugulina mwenna mugulina lwakuba nti mwemugukweka bukwesi temwagala kulaga bantu feeka mwina bye mutya naye nga mujje musubire birungi byereere yesewa musubire birungi byereere musafawuzi obadde tugamba eki kyebatambuzizza mbamba gamba ki But you say what you think about it because kola abantu nze kyenandyagadde okwogerako nti nga bwe mulaba nti nno zino ngoma nnene
nziraba nekye tubaleetera kigenda kubeera nga kijja ku bantu bemulaba ku posta eno kijja mu mannya abiri ge muwulira nti Ebo-Aroma kibeera kitujjaamu kye tugenda obbawa abantu bagenda kubeera disappointed tugenda bbawa ekyo kyennyini kye batusuubiramu mweno joint cast ate mujja kwewuunya nti ono abadde nga bino abadde tabikola nga azannya eri kati akola nga azannya wano mu joint cast oli abadde tazannya bwati kati azannya bwati so it's going to be something different. It's a different experience for us okubeera nga ozannyako n'abantu abalala ku same stage ozannya n'omukyala Florence ozannya n'omwami Ahmed ozannya n'abazannyi balala bangi nnyo by the way cast nene nnyo bano this is just a tip of the iceberg tuli bangi nga bw'omanyi nti ba first 11 beeri first 11 beeno ba junior beeno bonna tuli wamu tuli ku stage emu tugenda bawa ekintu kyemu tusuubiramu n'okusingawo tetugenda ba disappointing and we are ready tetumaze gafumbirira wabula tufumbe ekintu ne kijja. Dr. Samagonja bakukyoyogera nawe basubire the best tugenda kikuba. Thanks for the love. Eva anze nkoola abantu tibajje batuwagire twetegese tuli ready February nali nesunga dozanyako ne mukyala Florence nampijja ne mwami Ahmed Lubowa ne mukyala Ani nali nesunga da era nga bulwe mbalaba ngama bannange time eno laba mukama wagiresi kati ngenda zanyako nabo ku stage mujje mugenda labe ekyenjawulo gitobuuza nyongera kuwola abantu simujje tubalage ekyambalo ekyenjawulo Katonda kye yatuwa kyakubasanyusa kyakubasomesa nakubayingiza z'omwezi ga 24 emiryango gigulwasalwa ekyo tetutegeera bannange mujje si mwana si mukulu si mukadde si mwami si mukyala si hajiti si haji buli omu tugenda kuba okusinga ng'omukulu tanaba mukuludinga zinange Jessica nyongera kukowola bannange weekend ejja weekend eno enguudo zonna zijja kuba nga zoolekera mu theatre La Bonita ku Ebo-Aroma mu Kibatu nsuubiremu ebintu ebiri mubadde mutulaba nga nze ne Fauzia mutulabye ne mutulaba naye kati you can imagine nze ne Nampijja Ahmed ng'ali ne Fauzia it's going to be I think kyanjawulo kyetaaga okujja ate mulabe nti ate bano bakwatagana batya chemistry working etya so tubakoowoola mwenna mujje mubeerewo tusanyuke tubasanyuse tubayigirize atuteeke mu ebyewunyisa nabyo bingi nnyo so n'olwekyo ffe tubalinze mitwalo 3 general abantu generally VIP mitwalo 5 ate n'emmeeza milioni 2 theatre La Bonita ffe tubalinze tuzize nga maliriza nti ebyafaayo mu ggulu tusoma bisome bye batugamba ebibeerayo kyamukisa mu bintu byatuukayo tasobola kubayo nadde abinyumiza munne gwalese ku ki naye ab'omulembe guno bafunye okubaako bye bagenda okunenya ku bibadde ku theatre nti omukisa weeguli nti abanaava mu theatre La Bonita asobola okunyumizaako mu ki munne kati tukusaba obeera omu ku abo mu kyasa kino nga tekinnaggwako ofune byolunyumiza abazzukulu byewalaba ku sho ya tuwalindirire buuza gambi olinayo ekibuzo neetaagayo obwokubiri mbadde okusaba okunfumbirwa nsaba onfumbirwe nange asukulumye nawo ewo nzija